agamba nti ali awo omugagga Don Nasa poliisi emunoonya. Don Nasa Don Chris? Don Nasa. Ono wa Golodi? Owa Golodi. Yalwe bagamba allegedly mbu yalwepinga omwana. Sini yaffiri. Olwo Don Nasa akubira omuwala. I realized he had called before, after, so my bad. And I told you I'm so obsessed with you. Like I mean it's a problem. Mama omwana akubira Don Nasa mugambo wange. Ajijjawo essimu. Yaginoonya tezibula. Otyo. Mu Uganda teri ssimu ebula kisinziira bwetaavu bw'oyina. Gwezizo bazijjawa. Simanyi. Amugamba nti owange nze maama wa Nicole omuwala wange yabadde ewuwejjo naye baamulwepinze. Otyo. Ko Don Nasa nti madamu nze si oba tonnamalayo nga bavubuka bebaze tugende tebaagala muntu afuna kintu ku mukyalo oyo yenga ye talina mutima mubi naye abo abavubuka bali so primitive. Ne mugula enkoko e Dubai ne mugirwanira nabalabanga ne bagula KFC buli omu naasikamu ekifi olwo naatu I can nogasa kuddamu ebyo sebeddamu ebyo. Kyova Junior weerira buli interview kisone nnyo ojjaawo mwana wa sijje najjaawo noweeteekamu emitwalo 5 ngugu yakafe Javas sirya buli lunaku buli wojja wano ono akanyagwa kutunuulira ne bwe bamusasula omusala talina tulwalwali birya nagaggawala kati Saimo nagaggawala sente nazifuna era bulunaka yankobidde nga ndya fruit ne mwa sister bulu mu ntalo mubaamu casualties kali olugenza okuggwanga gwalemala wali omanyi tukuba muti alibanga alugenze nnyo mu ntalo n'avaayo nga talina kawangu luno yawangudde muna every conflict wabeerawo byofiirwa ne byofuna mu buli lutalo n'oba oluwangudde buli lutalo America mu second world war yafiirwa abajaga soba 5,000 naye yaluwangula. Kusanega 18 August Yekuni Beach Festival ku Every Beach Nterere Lili Panzo Lunabe Yakama tebabiwuli akati mwabiwulidde tugenda kusula nga tuwaliza emikono waggulu telinga overnight olw'enkeera nga 18 August ku Sunday twake tukube Nkuni Beach Festival ku Every Beach Entebbe okuyingira mutwalo gumu byebyo emitwalo 2 emmeeza ya bukadde 2 buno bulumi nakunyumirwa awerekeddwa kabayimbi baranga bakomedians abakadonkamo abaranga batikitokers mujje twesiba obukette tulumbise Nkuni Festival ku Every Beach Entebbe. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0756 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 973623885 kale kusema official najjo sinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifanaganako bweziti yonna gy'owangayira mu bitundu by'ensi tukuweebaza okubeera nga ate buli wofuna notification odduka zambiro okubeera nga ate ojja okubeera nga ate otulaba wiiki mpya tubakulisayo mu weekend yonna gye mwasobodde okuba nga mutuuka mwebale okubeera nga ate mwatuuseeyo kale Monday nina Junior wano kubeera nga tukola ka recap ka weekend nga bwe yabadde weekend mpanvu ogamba otya abatulaba yabadde weekend mpanvu naye twasobodde ogiyitamu abaafunamu ebirungi Mukama yeebale waliwo abagenda awo mbaga
waliwo abava mu buvumbo bwa weekend nga bwe busookedde ddala n'abafunamu ebibi Katonda abasaasira abaafiirwa waliwo amawulire ge nalabye ku Bukedde omukyala yabadde n'omwana we wa myaka nga 6 ali mu mukolera birthday ne wabaawo omuntu ow'ettima yakutte omwana n'amutwala mu ttooyi n'amusalako omutwe. Abantu ne balaba yakoze ekikolwa ekyo ne bamugoba n'ayingira ekikomera kya neighbor ate n'abuukira n'agwa mu kirala n'adduka. Wiiki eyo yennyini era nina sitoole endala gye nalabye omukyala yabadde ayina essomero ly'alumiriza nti baasobya ku mwana we ow'emyaka 8 nga bamusobezaako ku ssomero yamusanga avaamu omusaayi era omwana omutwale wa police pathologist nakizuuka nti omwana baamukozesa. Essomero ligamba omwana tebaamukozesa mbu yatuula ku kiti. omuntu gwe bakutte naye atudde ku kiti tebaawukana. Bange byonna biri mu ggwanga Uganda. Era nkyali awo omugagga Don Nasa poliisi emunoonya. Don Nasa Don Chris? Don Nasa. Ono wa Gorodi? Owa Gorodi. Yalwe bagamba allegedly mbu yalwepinga omwana. Sini yaffiri. Byonna biri mu wiiki etandise. Mugagga Don Nasa omwana asini yafiirwa yamusanga bano abaana abajja mu bibaala nga yeefudde omukulu okubasisubira. Nabadde ndi awo poliisi n'enkubira ku musango ogwo nayo n'empa ebyayo. Nga poliisi ekkubira nga? Nabadde ntandise okwogerako omusango ogwo. Naye ndabika nabadde ne elements z'emmisingamu ze nayongedde okutegeera. Poliisi neekuwa information? Ne Don Nasa nampa ebibyo. Kirina we kiri? Kirina we kiri? Poliisi poze ekuwa information obeere mu kumanya? Oleme kuwa bantu butamanya. Otambulira wamu n'okukola ki? N'okumanya. Era poliisi tugyebaza nti ekyusizzaamu. Kati omugagga tebannamukwata? Omugagga yadduka Congo. Gye yankubira essimu. Ebyuma byange biraga eva Congo gy'abadde ankubirirako. Nga yagamba kiki? Yagamba nti maama w'omwana nti ayina omuwala bamuyita Promise. Maama w'omwana? Don Nasa. Nabeerako ewo okumala omwezi mulamba. Ayina omuwala bamuyita Promise. Omuwala oyo omukwano gwe atera okujja ewaka. Kati Promise yajja ewa Don Nasa. Ne Don Nasa ennaku zino abadde nnyo Busheenyi eyo yatandikawo factory y'amajaani. Yadda mu majaani. Abagagga beekumidde nnyo mu majaani. Yadda mu majaani eyo. Kati Promise omuwala ye yaliwo ki? Ewaka. N'akubira mukwano gwe Nicole. Engeri Don Nasa gy'ataliiwo ewaka jangu tukole ki? Tukiringemu. Kaakati Promise ayita omuwala agambibwa okwatibwa. Fumita emboozi. Tijangu tukiringemu. Omuwala yajja nga maama we yamuvuga. Ayinza okuba yali responsible parent. Adropinga omwana. Alabe ne gy'alaga. Maama omwana agenda okusanga nga amaka ga Don Nasa. Don Nasa yagamba teyaliiwo mu maka. Nga maama omwana adropinga omwana ng'agenda. Ebyabaawo ekiro ekyo ne kaakati bye byavaako akabasa bukeera ku makya omwana akeera ku makya bunga yarepingiddwa. Oba baamukwata kifuba oba baamuteera bintu byakunywa aizulu. Omwana addayo agamba maama we nti maama bandwepinze nayisiddwa bubi biki. Maama omwana akubira Don Nasa amugamba owange. Ajijjawo essimu. Yaginoonya tezibula. Otyo. Mu Uganda teri ssimu ebula kisinziira bwetaavu bw'oyina. Gwe zizo bazijjawa. Simanyi.
amugamba nti owange nze maama wa Nicole muwala wange yabadde ewuwejjo naye bamulwepinze otyo koddo nina santi madam nze si soko katinge katono wala ngadi nga Donasa agamba omukyala nti nze munene waka saaliwo wali wange omwana wo wamuleeta wamuwaani nze nga nnyene maka we saali naye kyemmanyiiko waliwo omuwala bamuyita Promise naye yali azze ate kukyala era nga tannayita muwala wo omuwala we yatuuka ku geeti abasirikale bange bankubira ne baŋŋamba nti boosi waliwo omuwala azze wano naye omumanyi ko Donasa kwekubira Promise ali ewaka amubuulira ani gwayi azzeewo Promise n'amugamba nedda ndeeseeko mukwano gwange tukiringa engeri gy'otakola ki gy'otaliiwo ebyaddirira Donasa Promise kaali kantu ka Donasa simanyi wamuyita ayinza okuba relative ayinza okuba mukwano gwe ayinza naye nga kizuuka Donasa ye mukunnyonnyola alaga nti Promise yali mugenyi wali si wawe kanamugamba nti madamu nti ngeri gy'otankwasa muwalawo nga nange ndi Bushenyi ndi majaani gange siyinza kutwesinga biki byaliwo na biki ebyagenda mu maaso kyokka taata w'omwana oyo musirikale Nicole naye bba abazadde balumiriza nti Donasa teyakoma kwonoona bwononye muwala waabwe mbu naye ku ssomero yakubiranga metroni amasimu ayogere n'omuwala mbw era bagayina ate awo kiba kiwanvu bali nabo balina evidensi yaabwe nga nabo ebagikugirayo erirojiko niye ate Doni alaga tamiitinganga ku muwala ya no Doni bwe yeeyongerayo akulaga nti omuwala yatulukako ku ssomero ne bagamba nti omuwala ali wa Donasa Donasa n'avuga emmotoka n'agenda ku ssomero ly'omuwala mbu nekizuuka ye Donasa kyagamba mbu kyazuuka mbu omwana mbu yali kabalagala mu basajja be balala mbu teyaliyo ki kyokka abasomesa abamu ku ssomero balumiriza nti Donasa yakubiranga metroni amasimu n'atuusanga n'okutolosa omwana ng'omwana alimba nti agenze waka kumba ali wa Donasa kati buli omu alina evidence kati omusango Donasa ki ekimuvuze mu mmotoka okuva wako genda ku ssomero mbu yali akooyo muwaayiriza basooka ne bamuwaayiza nti omwana yamulwepinga tamulabangako agenda okuwulira essomero liga nti omwana yatolosa aliwuwe gy'ataalinaga naye omanyi kanyende malewo ensonga eno kangende ndabe binjogerwako ebinjogerwako n'omuwala mumukoleki mulabe bwafaanano mbo teyasobolera kumulaba kusobola kuba omwana yali yatolose nga ali basajja b'embu balala Donasa bw'agamba mbwakubira omuwala amugamba conversation yenjiyina manyi saagala kwogera byanjwanjwa kiba kirimu lwepo kiba kitandise owanvuyirira ali wa Donasa giraba namba yino si ye Congo eriko ne bendera eriko ne bendera maama Junior nako okuwa abantu amasimu amawulire aganjwanjwa esiye olwo Donasa akubira omuwala I realized he had called before, after, so my bad. And I told you I'm so obsessed with you. Like I mean it's a problem. Because you're delayed. I mean it's a problem. I'm saying you're delayed call back. Like I realized I think I'm kind of obsessed with you. And I couldn't wait. And You never wait. You never wait. I don't know. bitch, because I love you. Fuck. What do you love most about me? I don't know. Not can't explain. I don't know, but like, man, the devil is really trying hard. Like, why am I falling in love with someone like you? kati eva waani eva kusaidi ya Donasa eva kusaidi ya Donasa akubira si omuwala amugamba
I'm so obsessed with you. Nyine Nasa takiganye. Abuuza bubuuza, what are you obsessed about me? Ngero omuntu obuuza omuntu kuba nange abantu naye bankubira ne banga Johnny I'm so obsessed with you. Nomubuuza what are you obsessed with me? Nina wano bungi nkukubira yakalala. Anti nze mune saagala kuwa bantu. Banna nindako mmala okuwulira. Choka this case. Aka animal had this is Ulida kani. Hello? Yeah. What do you mean? I told my parents what? You told your parents that I raped you. You went and Are told you okay? Listen to what I'm telling you. Nicole, I'm only telling you what I've been told. So you can tell me if you did so or not, you know? Katwana ya mukubira mmugamba kubira. Leta gwe nze abukuwa toweekubira bwotambi. Oli ku investigator Junior. Otegeera. Atali wa tape meza. Atali wa kuyiyiriza. Subano batambye abazuka ku kyalo nga bazunga ne bakiyama. Professor Soko omuleke. N'amatasi tamanyweka. Alipota ye nagirikolinga njitunulemu kubolo talina kye yalinga atuwadde ayenjera nabirala twagala lipooti ye byava mu yanonyereza. Professor Ntambi muleka alipota ye yali ntuufu naye twagirikolinga. Ntambi tunoonya lipoota ali ku yani ono gwe yaddampingana naye ku lw'omukaaga kusana omuyimbi ngasa bitegedde waliwo tulwali wano ku pano kwennyini. So byebyo bye tulinawo sofa. So kati Donnasa n'akubira omuwala nti wagamba mama wo tinakurepinga ko omuwala naga ayoke like nze nabyogerako. So I think the girl was in love with Donnasa. Imanya abaana abawala abo abato bambi. Ate ekibuuzo omuwala wamala okwagala Donnasa yagaana kubanga rape. What is rape? Saaliyo kwa omwana yalabika ali under age. Eba defilement. Eba defilement kituufu. Era omusango DPP yagufayiringa dda. Fayiro eri mu kkooti. Kati defilement kyete kasita ne wabakkiriza naye nga muto. Yavala asayimo. Ebyo biwalawala ebyo ebyamasomero. Kwenyiza. Wenyize. Wenyize munange. Ate tukyayawula nga tajjemu uniform. Bane sayima nze kati gwe buli gwendya national ID. Nsooka gikuba kifaananyi. Byona tacha. Nokagamba now come close. Now come closer. Gwe wana abaana bakula nnyo. Abaana bakula nnyo. Olaba omuwala nga tuyinza nokuluza nti mwana wa secondary. Ndine nama nogaba ne. Ale be bayina ne ku mabeere agakyali bwega. Kati ulira kino bwe ki. Kino bakirwepinga kino kweli. Badi fighting a n'abaana nabo mze bayizeka nkulira obwana obwo obuto. Nze akana kali bwe kati kato kampi bwe kati. Wakali omuse nka Junior yankulya. Sigambo kinene ku mwana omuto. Obwana bwepika. Nesebo obwana obwo tebusaaga. Sayima akana kayinza okukka bwe kakwambuka bukabuka. Nenga bosonga kwa koyeza. Nokowa. Nenga bogantu bano oyankoyezo abantu bawakana. Obwana sikyabuzala abavubuka tonyomanga mwana wa bumpi. Ogenda nogamba omayo oba ogenda mu lutalo. Ona lwogamba kati AK47 kanjireke kangene ne kano karubanto. Ogenda tukeno gamba mama ono badde. Obwana bukanura amaso bwebuti. Nika kwekalizamu nekaga let us try and see. Obwo bwana obwo nze sibwesembereza komera merere makomera merere kati Donnasa ku sente zaayina Kongo ye yamweyimiridde ali wali Bonia ali bunagana saya tukusabire si byangu naye mama sabwego tebwegolyo musango guli waba
wajjajja olwedde balumba amaka ge nga taliimu essaawa ena waalabikirako alinyirirawo mu kkooti tegibanga myaka 25 taata omwana musirikale mukambwe muzibu yagamba abavubuka abalina essente bayitiriza nnyo okwonoona abaana baabwe ate naye muzadde tomunenya. I know, I understand the pain. Era nze story eno gye nkuwadde sina muntu gwempolereza. Omuwala yagamba ki? Ani? Amuwala. Of course omuwala ali under age has no say. Talina kyagamba sawa. Bazadde be batugamba. Kati awe kiyinza otaasa Doni Nasa kiba kituufu. Oba ayise mwani taata nakkiriza ne boogera. Ejja walina okuba taata waanakkiriza boogere. Kwa ne family eyinza oga nti owange muko. Ekyana ke tukikole ki? Msenyafiri aba akyali mwana. Okiriire ddala nga tutegedde. Nedda. Kati Doni Nasa alina ssente. Ekyana kikuba ennyumba ogikizimbire. Ekyana kiwe emmotoka kiddeyo kisome okirinde okirye bulungi. Kye bayita okulunda omuyembe. Enweze kyendowooza kiri kimu mu mbeera eno omanyi omuzadde I understand gundi omuzadde gyakola kijyabeeramu naye ndowooza nti abazadde n'omwana tumustudyinge oba ontegeera tumutegeere tusobola okukozesa omanyi kale yali guno omutala asoddwangula omusajja yayinza okukitegeera webanga emboozi gyetandikira omuwala yajja lwa mukwano gwamuki gwamuwala nga Doni Nasa si ya initiating a relationship eno kubanga musajja ekyamazima olwo ekikola kyotasobola kugaana omwana omuto aba muto akiyinza okuba anti teyajjira yali tava ku ssomero yali mu ne waaba tava ku ssomero junior gwasso kugamba ennaku zino ebyana bigimuka anti yes ebyana bigimuka naye kyegaye nti nga tonnalya muntu mubuze naasona yiddi kati okwewala ebyo byonna kugamba naye kyali tekinnayita kyali tekinnayita ekyokutambula ne kati ajja gifunira mu kkooti eyakyo nze kankubuulira olaba Simon tutafuge maddu self discipline nyiga abaana bagobe ebyo musekera abawala babwala beezira abasekedde ali omwala kasita omusekera sebo nzija nzija naye mpaamu eddakiika nga 4 mpaamu eddakiika 4 sekedde buli booseka vooti ate buli step gyogenda mu maaso batokyadda mabega kale family y'omwana tubasaasidde Doni Nasa tukusaasidde tumusaasidde nnyo musajja obulabo obulamu bizinesi omaliza zikwonooneseeko wai weekend twalikaawo ku Blue 3 gye twalabidde kanale mugume ng'ali mu kuligita ne Sashi okufaako obufi buli omu yabadde ali mu kulya ebigambo binaabirya Blue 3 ekivulu ne kikuba bulungi performance yabadde nnungi of course ekivulu ky'aba Blue 3 kyabadde kirungi nnyo nze kye nasinze okwagala ye support eri abayimbi abakyala gye beewadde twalabyeko twabadde Lydia Jasmine Rema Shiba Mina Rose yabadde nayagadde nnyo obumu abayimbi abakyala n'abayimbi abakyala mu Uganda they have been a center of controversies hate speech putting themselves down but I think they have realized that to compete favorable with men these days they have to support each other's concerts luli trend yali nti Shiba okusituka najja ku concert z'abalala ku brand yebeefa let us separate between conflict and competition conflict ne competition byawukana segera we can compete without conflicting I think yesterday kye demonstrating nti wandisubidde nti ba Blue 3 babayita batya ba Blue 3 si Blue 3 Blue the 3 blues the 3 blues manyi waliwo omuzanyi waffe gwe bayita Blue 3 yafa n'okufa kama omwoyo gwagulamuze ki bano bali basatu baali baagwa baali bayawukana ate okwawukana kwabwe ne kubasuula kale baali bayimiridde
nga tebannagwa kati mu kuyimirira kwabwe nga bayawukana kyoyogedde era kyekibaaki nga kyenjoke baali bayawukana olw'ebigambo ebingi ng'abakyala w'obamanyi ne bakiraba nti amaanyi gali mu bwegasi ne bakomawo Abannayuganda ba demonstrating nti omuyimbi yenna ne woba oyina ennyimba nkadde they will come and support you because abantu bazze nnyo abantu bazze nnyo ali ku kivunga kya bbeeyi ate ku kivulu ekyebbeeyi kyali kya 15 kyali kya 15 n'abantu bakoze ki bazze in fact it's one of the most successful shows ze tulina omwaka guno kiddira awo Rema yakubawo bakubyewo ku bayimbi ababadde batakyalina nnyo ng'oggyeko nno Sindi nnyimba mpya ziri awo z'ogamba nti ze ziri ku hit tosobola kuba na kivulu kya mitwalo 15 nga you don't have any hit this year because omwaka guno gubadde gwetikiddwa nnyo abayimbi nga Vinka gubadde gwetikiddwa nnyo bano ba Alien Skin akyalya ku kye yakola last time Pedigree gubadde gwetikiddwa nnyo Zombi abadde naye kwali Sifura Zombi yeetikka wiiki yeetikka wiiki tasobola oluyimba lwe lukyakuba kale TikTok challenges ki omwaka guno gwa puzzle ani liri puzzle nkudi agweri PM munalakayi munanga agweri PM hit yaggwa kati ye ng'omuntu ye hit hit yaggwa yo yaggwe ey'oluyimba kati liri puzzle ye hit ye mwennyini kati atambula wano n'ava wano n'ava wano ye tejja kuggwa hey liri puzzle tagenda kuvaako agweri PM gwampaka era liri puzzle gye binaafundikira tagenda ayinza obutaddamu kuba hit kwa buli show gyagendako n'abamwaka gujja nze yakuba enkudi ye introduction n'agikunnyonnyola n'agikuyimbiramu n'akubuliranga bwabonyebonye n'akubulira byonna in fact he has a new song oluyimba lwe kati olupya lwayimba lwa bulamu bwe kugamba liri puzzle y'oluyimba ddwo lwaggwa enkudi yaggwa era kati abantu bali ku birala ne alubasibyeko lwampaka nze kankubulire golaba nga sinnakuba nkudi nze yasooka okukuba luno zonna ze twali tumanyi yazitujukiza zalina ennyimba zeyayogera wano nga naye kimanyi kyeyaziyimba nga zadda nani ngeyazikubya jjo kwegamba bambye musanyufu very happy namusanga mu RACTC is very happy mayi bakira ICT ayogera nga he has made it in life era kati music industry yagikwata kati basimba balina hit ku hit babatenga boogera batya n'engeri gy'abavuzi music industry kati etambulira ku ye so the man is very happy bw'aba ayogera omulabira ddala nga enkudi lwe luyimba ndoozi olusinga bukyanga agikwagaza lwampaka atusibyeko akayimba ke bambi ne it's good abonyebonye that guy suffered by the way ngate tebamulabawo bambi kituufu naye kale saa zino woscrollinga buli wamu wosanga liri puzzle si ku luyimba ye ya hit se kati zagenda kubendala kati liri puzzle ye hit nenga abanaga bamuvaako yata aloza tukyamba era Zombi we yajja yali atidde kabane kino kivuddewa naye Zombi agenda ddira naye liri puzzle akyagira nnyo kati ali ku ntali Zombi ekyamukola obubi basita baali babiri ne Sifula ne twayawukana stardom bagigabana abakwata ewa Sifula ne bakwata ewa Sifula bakwata naye kati ono ye enkudi agituddemu bwomu agirimu bwati kati wagenza ofuluma ku weekend nga ye n'ayina entale kyekiriko aloza bambi tukyamuliko nga twamuvaako dda liri puzzle abantu bakuvaako dda tulaba ggwe kati ng'omuntu gyenvuddewo ku muntu w'abantu tunyumirwa ggwe nga ggwe ebibozi bye binyuma okuwulira naye nze liri puzzle kyenyinza omugamba nti music waba agambye he can start up a show yokwogera ku bambi binyuma this amanyi okunyumya is a storyteller ate baagala nnyo omuntu alina ebibozibozi ebyo biki kati yegomba minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba kwegamba ajja genda aleetamu
obulala obubadibadi naye nga his song yakuba neggwa tuli kubirana. So bado okyali bali ku Blue 3. Yeah, so it was fantastic. I loved their performance. Olwawo nnyo okusanga abayimbi abamanyi okukozesa omuzindaalo obulungi. Bablendinze bulungi Cindy ne bano banne. Ndoza bakola ku rehearsals. Bakoze of course. Yeah, so man kyabadde kyamaanyi, people enjoyed. Ne bajja ba Vinka bayimbi bannaabwe ne bajja baba backing up. So it was fantastic. Kakati Cindy n'agenda awayogera ku Shiba. Namugira Shiba na. Yes, kati awe ndulu nezivuga. You know that's what fans want. Kitegera. Kati kye nagambye nti Shiba ne Cindy, they're in competition, they're not in conflict. Kitegera. Nabadde manyi nti abayimbi abo tebakwatagana. Nenalabye Lydia Jasmine yaze n'abuuza ku Shiba. So man, it was good. Era abayimbi abakyala balina kye baalaze. If we can have a show nga ya Chameleon, Bebe Cool najja, Chameleon najja, Bobby Wine najja, Eddie Kenzo najja, tulaba ku bumu obwo. Netulaba nga muli wamu temuli mu kubisa nga muze kwewagira. Nga muze kwewagira. Netulaba nti waliwo enjawulo yo competing kubanga actually ebintu ebimu ku bantu ebibatiisa battle kwe kulowooza nti tuli mu kubisanya kufiirawo. Ne lwagenda mu battle ya Shiba ne Cindy ne tuvaayo. Shiba akyakuba endongo yenga bulungi nnyo. Cindy akyali. Atuuse bagikoze legendary show yaabwe Shibaze. I want to tell Ugandans era nze mbagamba nti Uganda nnene. As long as you have good music, people will always listen to you. Ekitegeera. Uganda nnene. Olaba abafaani abazaawo ku mitwalo 15. Singa era n'omulala ategeka ekintu nga kirungi era people will come. Ekitegeera. But kino kyabadde very massive. Omuyimbi akikola yekka ye Juliana. Juliana naye bw'ateeka show mitwalo 5, people always come. Because alina ekintu kye kyazimbye ekitali kya ntalo. Kati abayimbi abakyala bakitegere nti the moment you bring yourselves down ne mulwanira engula etaliiyo ng'ate engula eriemu kukwatagana si ekyagiwadde mileage y'amaanyi nti nobandi badde bano babulusi bayimbye bulungi naye nga Shiba tazze, Rema tazze, Vinka tazze, Nina Rose tazze, kyandibadde very plastic. But kiine essuula empya gye kyajjuddewo nze gye mbadde ndudde okulaba. Kwanga Shiba lwaki ajja okulaba abalala nga bayimba. Manyi teri musambi w'omupiira ayagala kulaba abasambi banne nga basamba naye abayagala abeere mu kiseera bamukubira enduulu. Kale kuba kwerekereza. Ekitegeera kuba kwerekereza kubanga buli omu aba ayagala okulaba nti yasinga naye ate musobola okusinga nga muli wamu. Kakati abayimbi abadde batayimba oba abaludde okuyimba nga beekwasa nze munnange tulendi yakyuka simanya kati ennyimba abavubuka baagala nkudi simanya kakati ebyobibozibozi bibogera. Music yasigalayo nga bwali just kikyoguza abawagizi. Ab'enkudu bajja funa ab'enkudi baabwe, abazombi bajja funa ozombi waabwe, ababulusi bajja kujja bajje bali kubanga gye bali. Waliwo bagamba nti ffe tulinze enkudi festival tugende ku beach. Nabo gye bali. Wanalien Skin yategeka Nkwacho festival kulya mayirungi era nabo ne bajja ate mu bungi. So buli muntu alina abantu. Waliwo abagogira Jamaican music, abalasta, balafastas, Rastafarians. Nabo gye bali. Tinga bibanyumira. So the market is very wide. Muve ekyo kati kimalawo epas kye yali ayogedde. Mbw abantu baleseewo good music. Gwe yimba funa abantu bo ebyokulaba bitulekere. Totwesibaako. Kutandika kubeerawo nti mukole kino kutuwa kya byakola. Gwe yimba tosobola kuba you are the judge, you are the singer in the same sentence. Kolako kimu. Ba Bruce Lee babadde baludde okuyimba. Bruce Lee badde nabo beewa ebinnyanya. Nabo babadde baludde okuyimba ne people supported them ku mitwalo gyabwe 15. Nina video gye njagala okulaga wa. So tewaliiwo nnyo ssente z'ogamba mbu bannange Abannayuganda baavu emitwalo 15 mingi mukwano. People appreciate. Nalaba abantu bakiyimba nnyo ku show ya gundi wano yantaate. Nta show yabadde ya beeyi nnyo singa yabadde ya layisi abantu bandi badde bajja. Wantante waliyo baani abategeera. Yeye nyini. Ekibi kya gospel music
tosobola ku gospel ayawukana kono owaffe ono w'abayaaye ekyaleetera taata obuzibu ennyimba waliwo omuntu ng'ennyimba ze z'amaanyi okusinga omuntu osegeera ntante erinnya branding ye nga ye tono ennyimba ze nnene ennyimba z'amaanyi era abantu bayinza n'obutalowooza nti yeyaziyimba nze waliwo ennyimba ze yayimba nga zimanyi ye yaziyimba lwanagoba ennyimba zazikwate. Ekyokubiri mu gospel mulimu politics waabwe ow'abasumba singa gospel music yandibadde alabibwa because bw'ogamba nti otegese concert nga gye yategeka n'ogende wa Pastor Kayanja naggulirayo tickets 1,000 n'ogende wa Pastor Bugingo naggulirayo 1,000 n'ogende wa Pastor Sepa naggulirayo 1,000 n'ogende wono Fanero naggulirayo 200 you can have a concert ngejjudde nga tonnakoleketinga ku mulyango naye nga the balokolezi have supported you because they have the money. Naye kakati olwa politics aliwo abalokole beesanze omulokole kijja kitya tosobola kufiiringa kivvulu really ku bantu abangi ku balokole abangi ku 31st buli kisaawe kijjuza kati weewuunya nti omulokole ate ye teyandisitwagolinze nnyo nga bano abayimbi baffe ogende wa Pastor Bugeme n'akutundirayo 10 nakugulira tiketi 10 nono nakugulirayo 10 era abayimbi kye bakola batunda tebo za VIP era ekivulu okulaba nti kikozesa tekwa waliwo ebintu bibiri waliwo okujjuza numbers notakola sente ate ne waba wayina enamba entono naye nga money wise akoze sente ate afunye sente kati ffe tutunya VIP tables yatunze mmeka tuba atuze VIP 3 ku million 2 ze sente mmeka tickets bamugulidde mmeka kwa buli mugagga tickets azigula lulwe oyinza ogenda wa mukulu wange hamu nga gwe tickets zo zabadde zebiri n'omugaa nti haji buli ticket ye5 nagulira tickets 2 kati abalokole just politics waabwe nti oyo ntante oyinza omusanga ng'alina kyaki mwakola ki mwasabira byebyo Exodus bye yali ayogerako bw'oba oliwo ekavule 2 tosala bw'oba oliwo 2 ate eri ku Fanero togenda naye nga yonna music wazanya naye ate bakuba music wo naye ate they go deep okutunulira kyaki kimwova so that has limited them the divisions zibalina mu basumba the politics ali mu kyaki z'abalokole omwo aziza ba gospel artists emabega kivula up to now n'abalokole tebalina abayimbi tebalina bukulembeze buki bwetongolodde ono Laneke ajja n'agamba ye president ate n'ogenda okulya nti kyaki endala naye ereeso owaayo ate n'ogenda okulya nga kyaki endala naye ereeso ekyokubiri choirization kyeki choirs zatta nnyo music w'abalokole buli kyaki erina kwaya yaayo buli mulokole alina kwaya mwe yava okufuuka ki kyakola ki kakati kyaki emu owuninga ono waffe okisegeera yava mu kwaya yaffe okisegeera kati nosanga nga financial support wadde bagiina ejja kuba ki ntono so byebimu ku bya bambi byamu affectinga nti abalokole tebesupportinga yet they have the money nandisubidde abasumba bonna bandiweddeyo okujja okusupportinga their own because waliwo abantu abayimbye music ng'akyusiza Pastor Bugembe ennyimba ze zayimbye zikyusiza abantu bangi okubayingiza ki ekkanisa ekigera naye bamuteekako olugezigezi lwaki agenda mu bivulu ebisponsored by omwenge bakuba ye mugumu kigera ne bamukuba musajja wattu naye ate aboonoonyi bali eno abalokole talina kyabaagaza bali mu kanisa abalokole bali mu kanisa talina kyabaagaza Katonda yagaa ati nze ndekawo endiga 99 n'ennoonya eyeemu eyabula so kati ne Pastor Bugembe owaabwe alina music gwogamba mu mulungi baamulwanisanga yakola kosa tinayita Mama Fina Bugingo kye yamukola ne bavuma ekigera naye nga Mama Fina bw'omuleeta mu konsati yo oba naye ayagala kulokoka omanyi ki nti singa ayinza okukyamukirawo n'alokoka sente za kibi omusamizi yafukamidde nga bamuwa sente kyokka boma kyakigaabwe buli sente gye bakwata baba bamanyi gyevudde waliwo abajja sente ne bazireeta mu kyaki nga zivudde mu masabu kati sente ze tuyina omanyi kyo azikuwadde yasose kutta muntu
Kyovula banga tedi musirikale agenze Somalia azimbye ekizimbe wano mu kibuga wadde babasasula bulungi sente za musaayi kutta bantu tezina mukisa ngaliwa naye gwe gendo labe America sente ze yali ebawe Somalia waliwo ekiseera nga Somalia buli omu ayagala kugenda Somalia buli musirikale ayagala mu deployinga Somalia ng'emisaala misava naye tewali wadde ayina kaataano ku 10 mu kibuga kasete za bikolimu ziringa za bwamalaaya nazo nzibwa okufuna ezo nzimanyi nze olaba edduuka lyange awo nateekamu empale z'abakazi namala emyezi egyo nga sikola naye nga zitambula nga nziryako 2 lwaki tezitambula simanyi bisiraani bizibu kwa ogireegula bwoti ng'ogiguza kasitoma katukolemu katono wetu tukomewo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. SMP Tours and Travels natekuletedde olugendo olulala ogenda okukomekkereza omwaka 2024 Canada Niagara Falls New Year Fest nga 3 December 2024 paka 3 January 2025 ku $35 zokka gera kubamu ebintu nga zipline into the falls, Miss Behind the Falls, helicopter tour, boat cruise tour, end of year fireworks, Niagara Parks tour. Okwewandiisa kutandika nga lumu June okumanya ebisingawo kuba 0759 793 767 oba 0785 597 307 oba jangu July na Complex Room Street Kampala Uganda to emailing ku smtoursandtravels@gmail.com oba ku website yaffe www.smptoursandtravels.com jangu tugende tulambule fena mu Canada Niagara Falls New Year Fest nga SMP Tours and Travels yetegese ati let's explore. Kuwummulamuko banafe aba USAID nga bali mu ministry y'ebyobulamu mu Uganda abategeeza omuntu ng'oli eyo HIV positive ng'ate olina either sukaali oyinza okuba olina pressure n'endwadde endala ez'olukonvuba balina kye bayita drug refill program community drug refill program kakati mu community drug refill actually it is community pharmacy drug refill kakati kye bakola abantu abamu eddagala jukiraga teriva wamu ojasanga lya HIV olijja walala erya pressure olijja walala erya sukaali olijja walala kati ate eddagala businga obaako ly'omiisinga tugambe olina sukaali ne HIV bw'okozesa lya HIV notakozesa lya sukaali ono bwakunafuya agenda kugaana n'eddagala lya HIV okukola kakati kye bakola oyogera nabo bakubira enamba ey'essimu nobagamba ndi HIV positive naye ate nina ne pressure kakati nobabuulira eddagala wewawo olijja bakwata eddagala ne balijjayo eri gy'olinywera tugambe erya HIV n'erya pressure ne balijjayo ne baliteeka ku pharmacy ekulinaanyi kati gwe n'ogenda ku pharmacy awo n'ojjawo eddagala n'otandika okulikozesa kale kati kuba ku namba eri mu screen awo ebisingawo beri nga tobikola ki obitegeera kale ate awo nga tuvuddewo Almutawa Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 osobola nga tebafuna proti ng'ate erina n'ekyapa bakwe ku namba yaabwe ey'essimu osobola okuba nga ate omanya wawo oyinza okuba nga ofuna proti zaabwe atira mukkiriziganya n'engeri gy'osobola okuba nga tosasulamu. Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge bali Kasubi bw'otuuka ku bitaala bw'oti genda ko mu maaso katono nnyo ng'agenda Namuŋŋoona abaakuguka mu bya mu kisenge engeri kisenge kyo gy'olaba kirabike bulungi kirabike kye bakukolera by'osulako by'oyambala by'olinnyako buli kimu ekyekisenge Rosemary Beddings bakimala kakati bakole ku namba yaabwe ey'essimu osobola otekayo akasente ko mpolampola then ebintu bibigwera n'obinona ate n'olabisa bulungi ekisenge kyo kale awo nga tuvuddewo tulina banafa SMP Tours and Travel SMP Tours and Travel bakuyambako okutambula amawanga ag'enjawulo ayagala okugenda okulambula ayagala okugenda okukola kye babikola
kati ate bagamba nti gwe yagala okugenda mu Bulaya visa bakuyambako okuprocessing okukolera ku paperwork akakadde kamu n'ekitundu basobola baba bakutandikako omulimu ne guggwa kale kati bakuye ku namba yaabwe ey'essimu ebisingawo babiri nga babikubuulira Aromatic Entertainment 2829 bali ku Theatre La Bonita 3 n'emitwalo 5 omuzannyo customer care abazanyi bonna nga obadde mu customer care then abazanyi ba Aromatic bonna bagenda kubabigatiramu bakulete production gy'otalabangako kale nkyali ne Junior bali alakulaga mu ka video kano wakalabyeko mwana yakampeza n'angamba nti nangamba Junior we yaliwo n'ekye bamukoze leero White Party teyagenze Zamana newala nnyo okwogera ku Donizera kuba twayawukana twayawukana ebyo byali byakusaaga namukyawa tenza bwe nkyawa omuntu mba mu mazi so newala nnyo okumwogerako kubanga nze kasita nteeka full stop ku kintu mba nkitadde sikiddamu nabeera naye sirina kye nnafuna I hate to omuntu nga is a user omuntu atalina mukwano gwa lubeerera kakati nze Kasuku aba yagenze ku White Party musanyukirako omanyi munaye kankubulire Saimo abantu abamu twafuuka bakwano baabwe naye wali mukwano gwe kuki kisegeera kintu kikulu kuki tuli ba mukwano naye kyekitugatta abamu bakwano nga business era nga bafunamu buli omu afuna munne abamu ba mikwano kukulya Saimo okola omukolo mu mwaka nga nzija kulya era nga naawe gwajja okulya kikukakatako keeping in touch so that okulya okuddako obeerawo naye nga bwe tufuna ebizibu gwali akyegererezako oti bw'ofuna ebizibu waliwo omukwano gwo nga takkubira mu mwaka kukulya tajja nti ocelebratinga naye nga kufiirwa abeerawo when you have problems it comes aba mukwano kikaki kati kivuga nti buli omu ayina enkwatagana ye naki n'abantu kati zega sinafuuka mukwano gwa Donizera bakasuku abo yali nabo kuva dda segeera Donizera ne Kasuku baali ba mukwano kuva dda nga ne Donizera nze tannammanyi osegedde kati ze sola wulira bubi nti Kasuku agenze ku White Party ko enkwatagana yabwe ne Donizera ndala kuyanga muguni agamba nti Kasuku yakubye Junior ekikono yali nnyonyi nze bwe nava Dubai bwe nakoma okukwatagana ne Donizera kwa bingi ebyali awe Dubai nga nyenzi kitegeera ebitansanyusanga omuntu ate nze Katonda yankola nti omuntu bwankola ekibi nga mukwano gwange envayo n'enkyogerako so kiri eriggwe okwetereza ng'omuntu n'okufumiitiriza abantu bangi tubabeereddewo Donizera yo baamuvumanga bambi andi Donizera alina omutima omulungi yankubiranga I understood her pain nawulira nga obulumi bwe abantu balowooza nti n'emmotoka eno gyenvuga Donizera mbu ye yaginguli emmotoka eno nagigula sinagenda Dubai wagitulaga ovudde Dubai nagibalaga sinagenda Dubai before I went to Dubai emmotoka kubanga kaye yanyiiza nnyo kaye emmotoka eno era okutandika okutabuka n'ekaye lwa mmotoka eno yetutabula nga yavuga hali ate yali UAH yali UAP yankadde model 1997 ziri nga nkadde kati wendeeta emmotoka eno omanyi waliwo mikwano gyaffe egirowooza nti wooli tojja kuvaawo oba nti engeri gye mmala naawe obudde omanyi era nga gwe wampa ne guledi wenkoma ffe tusiiba n'oyo Saimo talina ssente abo baana abo ba Saimo naye kati ebyo bakola babifunamu naye ogenda okulaba Saimo enkya ng'avuga emmotoka gy'otamusuubira instikyo kyesooka okugamba yazigyewa yagyewoze kaye yatuuka okgenda ku Success Motors akebere ate si ye yekka
I swear upon the living God kayesi yeka yagenda ku Success Motors akibiro obe motoka yange olwo n'emikwano gyange emirala kwajo gyali jampalevu munamo ntebagaliza nyigwa abantu ngate bazibu emotoka eyo gyolaba kakulire si ya beeyi nnyo okisegeera naye omuntu nga omutima gwe tegukwagaliza ne bwogula ayiteero yenga omutima gwe mugamba nti togwanidde ne bwogula ayiteero asooka kubuuza alisiti wawe kolaki naye ate muna ebino ebintu bakola biki bikole so ze biseera bye nabeereramu ne baddonzera interest zange zaali ndala naye kati zakyuka kati ze sikyasobola kulinnya nnyonyi genda kunwa mwenge male nkomewo baalinnye kugenda nywa mwenge segera ati nze ganze gwenga gwe sigaye ti bagenze kunwa mwenge segera naye nze kati nze nganze sikyagenda kunwa mbutunwe bereya mbutuzina amazina mbutupostuye kati byonna bivaamu awo kati navaawo nkeera mu ofisi yange kukola bintu byange bya ttaka kujja kwogerako eri eggwanga nga mumpise nakudda wange kwebaka kakati ebintu ebimu bulamu nyenze ebintu ebitujogesa sayimo tugenze tubikola ennyumba tuzizimbye amataka tugafunye amamotoka gagano tugavuga so ebintu ebyanditujogesezza tugenze tubiteekawo ogenda obifuna kati obeere ewuwaawo sayimono nga DSTV weeri olaba mipiira toyina nsonga kutwala mu bbaala webale nnyo kati oyo bereya wa mitwalo 13 wali mu kikuubo Johnson ya 12 jali kati utasobola kubereya bujewa 15 genda ali mu kikuubo bamusuubula bangamba ata owa nkutwale mu supermarket bintu bya bulijjo munaye kati kankubulire nga nakajjamu eno limelight waliwo ebintu bye ndakolanga ne kati ntuulawo ne ngana naye kino nali nkola kyaki omuntu nakutwala mu bbaala nakukuumisa emmeeza ati ye ali ku apartment anaaba na Junior agenda okumemmeza affe tebagituulako nobeeraawo oli no ku soda nobeeraawo kati nogamba naye abanda babagamba lwaki nwa soda ne weetumiikiriza nogamba naye mumpeeyo ka Johnson akacupa ngira neebulizabulizaako awo oba wakakamalamu ng'omugagga akuba Junior tukyusizzaamu ebbaala ero batugende terikola tugenda anti mbadde nno ani agambye onoocupa Junior kati sayimo twabonaabona ebikola byakutama n'otuuka kati mugenze Dubai batambudde nabo bali so primitive abo abavubuka nolaba nga bamukola Donzero boonyumya naye nti owange nno ninamu obuzibu badde njagala ompeeyo miliyoni mmeka 5 oba 2 oba 3 nyongere mu kaduuka kange wali oba tonnamalayo nga bavubuka bebaze tugenda katugende tebaagala muntu afuna kintu ku mukyalo oyo yenga ye talina mutima mubi naye abo abavubuka bali so primitive ne mugula enkoko e Dubai ne mugirwanira nabalabanga ne bagula KFC buli omu naasikamu ekifi ono naatu I can nogasa kuddamu ebyo sebeddamu ebyo tova Junior weerira buli interview kitone nnyo ojjaawo mwana wa sijje najjaawo noweeteekamu emitwalo 5 ngugu yakafe Javas sirya buli lunaku buli wojja wano ono akanyagwa kutunuulira ne bwe bamusasula omusala talina lwalibirya nagaggawala kati sayimo nagaggawala sente nazifuna ale nebyokulya obyegulira ebyo kati bitono kati zembere zolabanze zikankubule nagendako ku mukolo ne bagamba mbo tusimbe line nayita omwami ne muga nti mpitira weyita wampe menu ya hotel tireda Mr. Mirundi katukuleetere ne muga kyewandisookeddeko nze ngene nsimbe line ne zino zituleza gulini simbe line nze nga kitenyendo kulya kyestalya wange kamanyiro nakujoga me son of Mirundi yakutere mmere ku side side no teka ekichupa side zeno nkuyambye
nkuyambye nzize ku mukolo gwo nteekako n'okwesindikira mu layini ab'enkwa nedda yongerako kino nedda ebyo bingi ate n'osanga nga bagavumenti balina infumu yayinza batakumanyi sebo ddemabega sebo kakuponiko kaliwa sebo toyina kuponi sooko ddemabega abako mujje I cannot be that nonsense laba bw'omufaananira gw'atayagala gwe nakugobye dda wano buli omu ng'akufumya bamujjukiza bujjukiza mukama waffe tuwadde kati fuse mukama Uganda is a very primitive ate bamanyira kati muli ebintu ebitujogesa bintu bitono nnyo Simon abantu batuwadde ssente wano omuntu n'akwata miliyoni 10 n'azikuwa nze navuma mukyala Juliet Zawedde edda ng'omukyala muvuma naye ng'omukyala mune talina kye yankola nebino nga obimanyi effujjo lya social media mpalanirako omukyala yampe miliyoni 10 recently wano wasibya kibedi 10M yene Cox yavayo akyaliyo omukazi nangamba Junior nakusonyiwa kubanga oli myaka gya mutabani wange naye enseno munnange wegendereze nnyo abantu b'ovuma kuba yinja be basobola ki okuyamba kati naddawo n'embirowoozamu ne ŋŋamba naye omukyalo ono sina kye nali mukoledde tampadde na ssente nyende ng'amba abantu bayandiza emperedde mu kamera ti Junior yeetonze okitegeera it made me think entalo ezimu ze tulwanira abantu ziri very useless and betulwanirako tebasiima people have taken us for granted thinking that when they are not around nze biroto byange sikulinnya nnyonyi sina kirungi kuba nagipama namwe ennyonyi egenda nekuba bweti nekka mubire nekuba bweti nagenda mutoyi emirundi ngesa toyi ennyonyi ogimanya nti oba okyaliko nekuba bweti nekka nokuba bwe sibiddamu nze ntuuka e Dubai omusana ne gunjokya amabina ne gavaamu omukka sibiddayo nze era tugende Dubai nga tosevinze ja kukwata omuliro there is nothing I saw there ninalaje nze esisi zisobola ninalaje kyokka ebweru omusana gwaka era nabeeranga mu swimming pool nga nekuteka nze nasibanga mu swimming pool munda sisobola mu ebweru woki munda esi ebweru woki kakani nga kyosobola okufuna obweyuniro pool era nasibanga mu swimming pool nga nezinzoza baali bakolawo baga ono omwana tategeera nga tagavaamu nange nalinga oli eyagawugiramu n'engoye sikatooga pamani n'olwekyo beera ne relationship ng'ogifunamu obanga ekuvaliwinga no ng'omuntu gw'oli naye akuvaliwinga value is very important fe abantu abamu tetwagala ssente naye Bobi Wine lwaki abaana bamuwagira bamufiirako Bobi Wine yakubira essimu abo abaana abo bolaba bafotosoja mwami Tamale gyebaleko kewakoze nakalabye you feel empowered kati olwaniriro lwotya Museveni gwotayogerangako naye oyogera nayo ne bakulimbalimba president abiraba ng'awabalala kati lwekyo sometimes we think that the state is behind us it is not so n'olwekyo nze ebyo kati nabivaamu nakula I have relationship with people bendaba nti they value me people who appreciate what I have done for them the little I have done for them teri muntu atalina mugaso mu nsi muno era nze bwe mpulira omuntu ng'agamba Sayima atufunamu YouTube ye naye bantu bameka boofunedde ku YouTube ya Sayima abakuyambe bootabuulira Sayima anduza kisinziira ku mu ntandikwa yaffe ey'okukola Junior yali ayagala ki Sayima yali ayagala ki kitegeera naye nosanga omuntu azimbye omutima bafuna ssente ba YouTube waliwo ssente ezitali zizo nga ne bw'olikola kizitubula sisobola kukola YouTube sisobola kweryamu ebyo byannemerera nakkiriza musobola Simon you can't be everything maybe ekyo Ugandans are just greedy they are quoted providers abafunye ssente nze I get my money nkola ebintu byange mu ttakawo nenfuna ssente kati nze okulina miliyoni 3 eza YouTube nkotula ddiru wali mu ttaka nenfuna miliyoni 10 I go home akati gwe buzibu bwo kati nze I can't ani kiringanga okimanyi nti no kizibu okukwata buloka n'omuteeka ku mwezi
ninga bonna bafuna sente ati kakati nze sibwe buzibu bwange I'm just ndi mumativu ne waliwo byokkiriza sayimo tosobola kukwata kamera eyo oberenga gwayogera wano era wagifunira omwana agikola ki naye waliwo ba YouTube bosanga asooka kwegenda arane kabutani no osegera yasooka ate gendayo nakola ki sooka otereremu awo nanyiga ate namara nagiringa namara nagiringizamwe n'omugana kankubuulire lwaki tofuna omwana n'omuwa emitwalo egyo n'atula ku kamera faanaawa greed bakiyita batya mu Luganda greed omulugube nga kintu sayimo waliwo ebintu oba ffe lwakwakale tufunye ku ssente naye Junior mu ba YouTuber 10 abe tuyinza ogamba nti ze faces temuli akikola temuli akikola kiri eno mu baana abatandika obutandisi ase ugame ba YouTuber sagala kumenya manya naye gye bali do you accept they are there? I accept naye simu common faces abantu ze bawagidde bona bawagidde bamwe kale nasanga YouTube omwibe kutene cameraman wa mata nti agakuba chano namanya ba YouTuber musura muko kunadde oli yakwata cameraman ona yakunziba ko chano otono ndo baluwa amani ne bawukanira nno ddala nga cameraman agala kuba chano ya mukama cameraman yali agala kubalansinga bitabu kati wenkugamba bwegatiza Junior waliwo business nga bakwano bange bangi bazirimu naye nga sizisobolawo ze nava kuba promoter naleka ebivulawo ne binsalira kula bonitawo bakulemezaamu kati singa ndi luwero kubijja ebya comedy no bafaanana ng'otya nga bikusase ekivulu kikusala waliwo ekivulu ekyansala nga ndazi dakisikatero n'atajja nenanga madwara nkikko madwara nemugaana okukola omu najja ku stage nga awenyera nti yokka nenkuba neetonya naye nadde ewaka nali nyambadde akasuuti saakajja nene mundeke bannange mundeke neyagalireko kowa ate nnyumidde nnyo oli yajja awenyera ku madwati yajja awemeya bwati naye atagenda kukola funya kyokka nno kiko oli omune namulese mu mmotoka naye nga nno jangu okola eddakiika 10 kale ogende nti mutugudde kabenje emmotoka yeefungudde bweti nze nvuddemu nena promota gwe nasangako mu kivulu ye kyali kyani kya fik famike yali ali mukulya binyeebwa nga yeesooza bannange kyevaga nti mulugube ate si buli mulimu nti oginamu omukisa kubanga ne guno ogwa YouTube guno waliwo kyana ezaagaana nga bannyinizo bakoze buli kimu nezigaana kati n'olwekyo nze omuntu bwe ndabanga tetugenda kugoyinga alongo nga interest zange endala kuzize I pull out sige nosigala ng'akola ki obulamu buwanvu Simon ewano we tuli twali tetusuubirawo ovume emmotoka gy'olina naye waliwo asaba nti mukama bwompeeyo mba mmaze naye gwe ogivuma ogaa ekimotoka kino kyetamye yaani agenda okigula biki naye waliwo eyeegayirira mukama amugamba Katonda nyamba nampa emmotoka Simon gy'avuga eyo nze nsimba ngikoze eki mba ngimaze so buli omu alina ebyetaago kati waliwo abagamba Junior toyina mukwano era I just know my value n'okwemanya nakyo kikulu nnyo value mu nsi bw'otamanya kyoli ensi ejja kukozesa buli omu ayagala kukozesa nga teri muntu atamanyi kyali atuuse wa gy'alaga sooka omanye kyoli omanye wa gy'ovudde lwojja okumanya wa gy'odda fe abantu abamu twabeesalako nno nti bikozi baatukola ebikyamu naye twatuuka ekiseera ne twepimaapimamu ne twefumiitirizaamu ne tubata mu mirembe nze Simon nina abantu be nafulashinga nga nayingira toyi ne mu fulashinga nga gwe nkumaze
nolabanga ganyo okubulirayo ne gabera ngono omukyala w'e Makindi nalina we nalina nga bamuyita Esther School of Beauty omukyala oyo nga mpaaka sente akawera namugjawo nemuganze bwendaba omukyala w'e Makindi sibeerawo. Don't deal with lumpennies. You have higher value. Sigira bino byonna bikolebwa balamu kakalo labeze katuwaliwo abagenda ebweru bagenze for business. Omuntu ali Kenya one mbalaba mu government trip ziringa trip nenga bamusasula per day hoteli bagimusasulidde nabeerawo kati waliwo abagendanga nagenda ali ku immigration ku airport ne bamuteeramu nti afulumye nenga ali Uganda ne bamusasula sente ku mulimu balowooza aligako bali kalangala ennaku ze ne ziggwako nagenda wali ku immigration ne bamukonderamu nti akomyewo ne bagenda ne basasula. Kati goli eyo sibanya onwa mwenge sibanya kuwuga ebyo sibi. Those are not now my problems. Era abagagga bonna nabagoba nasigaza mukulu wange hamu abimala kasita oyo abimala. Amula moza wetaaga abantu bangi wetaagayo omunga abimala okusinga okuba n'abagagga b'okwegayirira nga buli omu alowooza ono yakimala. Simanya tukube enduulu omugagga yazze onwa omwenge ogufuke wali Land Road akwata amataayi sikyabirimu nakulabye n'abagagga n'owofumba ennyama ku muzigo Land Road ate ba Land Road balina enkwaso ogenda okulaba emmotoka baba John yanakulabye amugaye nakoye n'omugagga katuyinamu Dubai naye zange ziri wakutte kufulu mu ngalo ndekweretera na bizibu bya bwerere okubeera n'abagagga tekikufuula mugagga. Make your own money, you have your own peace. Tumalize wa obuzibu bwatujjidde ate obulala gundi video yagikola n'agiteekayo ate over the weekend omugagga n'agijjayo Waluda ate n'amustrikinga n'omustrike kati wabadde osuubira ku bwongo bwa Waluda ajja kukola ki? Singa jali ya Waluda teya strike nze video ya Bulunoke nandyewuunyiza nange newe nandibadde jali ya Waluda. Badde obubaka badde butambudde nnyo obwongere obulungi bwa Jaliya kwa video eyogera ku bulungi bwa Jaliya. Eki? Video. Kumvuma gye twamuvuma. Musirwa. Era Bulunoke yankubidde ne mugaga kati gwe Buluno naawe. Kati obadde oyagala kukolera ki? Omukazi twamuvuma ne tumuvuma obunnyo. Omukazi ne tuvuma bbawe mbwe alinga piki fair. Gwe musaani atanyiga ne gongolo liruma. Neya ke kantu Jaliya kabadde asokola akatona artist okukakana. Yes. Atawo oli muntu oyina point. Saimane tumega tene tuluma. Nenyinde no bwojinyigirize jjo musaayi. Mumaze okukola Jaliya buli kimu. Tumukoze buli kimu. Kalale guni Bruno kavayo nga Yesu aleta video agiteeka. Eno tumuwane tabambi Bruno. Era buli ombana wana. No Bruno ke gwo ino omutima. Nza simade sigiteekayo. Bruno ke yawangule. Nga atoli ayina akapepa. What Jaliya did is right Montegeera ye and every human being anyiga and everybody akosa China at his disposal. Kati zesola vuma Jaliya Waluda ku content we mwali ngate munyivu twamuvuma intale zimuwe tuzirwana kakubulira Simon fa balwana intale bisere ebintu ate tulina kye tufiirwa nze Junior Jaliya Waluda talina kyayinza kunkula wadde nekyo siri muyimbi mono sibaine bwafaanana namutegeera nakolo. He's as useless as a dustbin to me. Kati se pulira biwulire nti oweri bamustrike. Era Bulunoke yankubidde nga ndya fruit. Nemwa sister Bulu. Muntalo mubaamu casualties. Kali olugenze okugwanga gwale mala. Wali omanyi tukuba muti. Arubanga alugenze nnyo muntu alo n'avayo nga talina kawangu. Luno yawangudde. Muna every conflict wabeerawo byofiirwa ne byofuna mu buli lutalo n'oba oluwangudde. Buli lutalo America mu second world war yafiirwa abajaga soba 5,000 naye yaluwangula. With the bruises. Kakati n'olwekyo Sister Bruno. Focus on the positives.
That's how wars are fought. Omuzungu agamba take heart. She will frustrate you. And it is in her right and her vicinity to do that. Because the content has, the video has her content. Mwali. Eteka limu olukuso mbijjayo. She's the one who paid for it. Si yabiteeka mu sente. Ne tumuvuma. N'abaana b'e Kampala. Physics egamba action and reaction are equal but opposite. Amaanyi goowa ensi era gegakubawo ne gakuba nago geekuteeka. Kati jali yaleeta mangi ne tumussaako mangi. Kakati amazzi ensi talina so yagiddiza amaanyi n'alabulu ne sayidi wano. Yes. N'amussaako amaanyi. You see people fight wars smartly. Gwozukuluza omuntu omumazi. Kwali walabisenga Bruno alwangu. Can't walabisenga fe abawangudde. Era nga I least expected that girl has sense to do that. Naye naba advisor. Bamugenda edda. Bamuketi baako k'omukola. Goza Bruno ke buli omu amwagala. Kakati nze bwe nfuna ebiwundu mu lutalo lwembadde nnwana sikaaba bankubye akataago. Yo damage. Wama nawe jaya feel good. Yeah. Akakane. You're right. At least kasana wamukubye. We expected that kati jali agene mutoyi akakane shigira bimaze. Nange mustrike. At least I have striked this boy. At least I've shown her. Obulamu we butambula. Take a leaf. Take a leaf. Kale. Tetubamaze banolowooza. Take a leaf. Bulunoke. That's how wars are fought. Tuzirwana ne tubaako bye tufuna ne bye tufiirwa. N'ekikulu oyizeemu ki? The lessons. Nze buli kyempitamu mu nsi mbaamu n'ekyokuyiga. It's always a fool who does the same mistakes over and over again expecting different results. Bulunoke naayige. Ebyo ebyokuyimbira ku gentleman's agreement. Wandiike. Not every time Bruno we shall come and fight for you. Get a management. Kitegeera kulagana n'abantu abantu bekkaanye ffe tulina abantu be batwagoba abaali batuwa obulango. Not because it is set tetuzaagala naye empisa zaabwe personal relationships they're not good at all. Sibuli sententi iyo. Sibuli sententi iyo. Nze omuntu yenna atasobola kukolera ku ttaamuzi zange. Nakwasete nakubira ng'oli mulungi saa mukaga gwa kiro. Akalango kange kaliwa. Omanyi bivuuka mwe muli babbi. Kagasa madam. I do refund. Kuddiza ssente zo. Nefuna emirembe. Omanyi ebintu ebimu ebituleetedde obuzibu. Wogenda n'obitunulamu. N'ofumiitiriza nnyo hamu nga bw'agamba nti mufumiitirize. What can emitwalo 5 do to me if I refund it? The opportunities are still many. There are people who want to work with us. Nze ne bompa emitwalo ago. But when you can understand nti Juni yambaako busy nfiirwa n'omuntu n'omugamba nti nfiiriddwa. Nemererwa. N'alowooza nti omubbye. Ate n'odelivaringa n'ata apologizing ku binnamungi w'ebigambo yayogedde. N'obukusima n'atasiima. Kale, that's been the Monday for you. Mwebale kubanga ate mutwegasseeko tumaliriza Juni. Kale, mbeere bulungi mweraba.